Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya bagita Fad TV ujingina kusaba subscribe ngato nyigene kade comment section weri abakabontera mu comment section arasigana ngo followinga bagita Fad TV abali kata mbatu mudeko ni Saudi Arabia abasinze Bahrain abasinza mu gwanga erya Oman muri bamanyo kubanga mu followinga comment section weri abakabontera mu comment section arasigana ngo hoje komideko bagita Fad TV yuji hapo de simba nazo eziba tambula okwetole gwanga Uganda bagamba nti muli bakabe nnyo okubanga mu followinga n'okubanga mwa subscribinga ne munyigane kadi musajja mukulu amanyikiddwa nga Kapeere photos embeera sennungi era nga ali mu ddwaliro nga bw'olingira ekifaananyi ekyo ali mu ddwaliro Musajja Wattu embeera sennungi kona ku lwaliro abadde yakyazibwa wali kusanyuka TV era abaddeko ku makya naye ate embeera yakadde kano era busitabuseemuko obulamu si bulungi mumusabire asobola kubanga ali kavalinga ku spirit agambika kubanga bobulamu tewulikirya Musajja Wattu ono yavudde n'agamba nti nno tayagala abaana be bakole ki bayisibwe mu ngeri gyakola ki gyayisibwamu olw'endabika ye era asaba Katonda ayamba abaana be bamusingako ku future nga ye gyakola ki gyalina essaawa eno abasinga beebuuza Kapeere atayogera byaki essaawa zino alinganga alaama abasinga bakyebuuza bagamba Kapeere lwaki oyogera ebigambo bwe bityo ne kale tobyogera abasinga bagamba Kapeere ebigambo byewandibadde okola ki wandibadde obikomya kuba obadde nga alaama oba olinganga alaama ninga bambi kumusabire Musajja atasobola okubanga akola ki asobola okubanga awona bagita Fad TV mwina mbagala nyina bebaza bagamba nti muli bamanyi okubanga mugifollowinga comment section weri abakabontera mu comment section ati sikane ngo gifollowinga ndozo mulengera awo yabadde mu ddwaliro nga agenze okubanga akola ki ajjanjabwa kisujja ndoze kyaka kisujja kimugoyagoya kisujja mu ekiriko kimugoyagoya mpola nenga mumusabire asobola okubanga akola ki asobola okubanga awona mbebaza mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fad TV yuji batemudeka abali kata Saudi Arabia Bahrain abasinza mu gwanga erya Oman nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga subscribe atonyigene kade nsonga za Kapeere embeera sennungi mumusabire asobola okukola ki avonoka obulwadde buno essaawa zino bukola ki omumugoya mumusabire asobola okukola ki alikavalinga asobola okubanga awona ekirwadde kimugoyagoya naye nga n'ebigambo byayogera bikanga abasinga kubanga alinganga alaama yagamba tayagala abaana be bakole ki babeere ne future nga gyalina essaawa zino kubanga agamba future gyalina eri awo nti yamaanyi nnyo ekiri awo kigenze ewala agamba nti bulamu ayagala abaana be babekole ki babeere ne future esinga ku yiye agamba nti ayagala future y'abaana be ebeere nga ekola ki esinga ku yiye ng'egisingira ddala subscribe atonyigene kade Fad TV ugi mwebali nnyo kubanga munfollowinga comment section weri abakamontera mu comment section atusigana ngo gifollowinga batumideka abali Saudi Arabia Bahrain abasinza mu gwanga erya Oman nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fad TV yuji bamuyita Musajja mukulu Kapeere embeera esinungi mu ddwaliro mumusabire asobola okubanga akola ki alikavalinga asobola okubanga akola ki asobola okubanga awona mubeere bulungi sigana ng'ogyekuumiddeko mbagala nnyo mweraba